mutuuka mutya ku point ekuteekerako abakukima mu mbeera eyo baakuyita mu kooti n'ogaana kiki ekyaliwo exactly musobole okutuuka kubanga yali extreme yali extreme simanyi mbeera nyingi sobola onyeza nyingi kuba byali bingi naye eroza njaba wakujust crew kyava ku muntu kozi twagulana dda waliwo obeera mu relationship ng'ekintu oweere kyayikadde emyaka ng'ebiri naye nga nga mulina okubeezaawo abaana obulamu nabeerawo nembeera ku baana bange ekiseera nga ndaba sikyagenda mu maaso sikyayina koze nakola buli kimu nze nabeeranga ewaka nga manyi ffe ba artist oluusi engeri gyobeera mu limelight obeera oluusi n'akakagambo buli ssaawa nyakutira kaliya buli ssaawa nja kulinnya mirimu gyo biki ebyo so n'otukeseera ne weekyawa that's when we twatuuka awo n'otukeseera n'ogamba kati ekijja kijje kansigaze ng'ekyo bwetyo twatuuka awo nze nalinga ewaka omukyalo yajjako mawulire era omundi ogwasooka naye nga kyabeeramu omuntu abeera ewaka ng'akola ebikolobero bw'omugamba akolaga yagenda mu mawulire nja kukola kino nja kusibako omusango kasita bawuliriza ffe abakyala era bwe mbadde nzija nti ebiseera ebisinga kizibu nnyo omusango ogwo okusalibwa nga ose ennaku zino abapoliisi batandise kasita bakebera nti obuyambi bubadde bujja tikati ate guno omwagaza ki naye kizibu nnyo okubeera nti bagusaze ng'omukyala ye mukyamu ebiseera ebisinga omwami yabeera omukyamu kubanga ekituufu abaami beesuliddeyo gwa naggamba mu kulabirira famire zaabwe n'okusuulawo amaka naye challenge gye tulina gye nyinza okwogera though it won't be taken now bayinza batakitwala kati abaami bano buli omu aba n'ensonga ye abazungu batusinga nnyo nti buli muntu abaako n'ensonga gy'ayogera abazungu bobba bakutwala ne bakubuuza lwaki wabbye era bakubuuza lwaki wabbye osobola okugamba nadde n'omukazi alina olubuto naye ffe wano tetunula mu history wa muntu ffe tutunula ku kino ekiriwo kino wa maaso wano omukazi wabbanga Naalongo mu Buganda twagambanga nti abbira balongo eshegeera naye nja kuwa example omuntu n'ofuna olubuto n'abeerawo okuva w'olufunye paka w'oluzadde paka omwana waakuze n'aweza emyaka 3 ng'akuwa tisiti ebyetaagisa gwosobola okugamba nti yasuulawo famire osobola okujampingako eno conclusion yokka so wabaawo ensonga abaami abasinga baagala olabirira famire zaabwe kozi guno guba musaayi gwaffe era bw'otula naye n'oyogera naye naye lwakuba mubalengerera eri n'otunula kati omuntu ayagala ovuma n'ayangu agala ekisirusiru kiri tekirabirira bantu n'ayogera bw'atyo n'atafuna sayidi y'oli kugiwuliriza olw'okuba awulidde sayidi zoona ate abakyala bakozesanga akatego abajawuliriza nze omukyala abasinga bawuliriza ffe pumu n'akola buli kimu women emancipation naye tewali yali abatawaanya abakyala be beetawaanya bokka tusookeyo tudire ddala mu kkowa y'ensonga eno kubanga tujjukira mukola ekivvulu oyanjula famire yo oyanjula abakyala babiri n'oyanjula nogaa nti kano kabadde kakodyo okusembyayo n'omukyala wange naye nga bombi baaliwo muvubuka omuto w'emyaka gyo challenges experience yo mu kubeera n'amaka abiri ebadde etya experience yange badde nnungi obulamu bwange badde bulungi ebbanga lyonna nti tuba tukolagana naawe nze nkunnyonnyola nti nze nkola bwe nti batambula bwe nti ne bwe nti ne bwe nti nayine n'abakyala bange bwe batyo babiri naye ndooza embeera y'obujja tebulamu naye n'abantu abaseketera ebigambo ati fasire weyokke eshegeera naye okuva baalaba vidiyo eyo n'owulira ba Facebook in-laws webyatandikira nze sisobola nze nwana mba namukubye dda mba nagize dda kati n'oli naafuna amaanyi nagaa nange sheeka nakola nsobya okubeera awo ate mwe abakyala mutwalibwa nnyo ebigambo oli kasita ayogera but at first they were okay nga boogera ne tubeera ku occasions basobola okubeerawo kozi nze nkunnyonnyola ekituufu kubombi ani mukulu eyasooka naawe gwasooka okubeera naye mama w'abaana ono w'abasatu so ono bw'omuleeta yakimanyako era n'amwembrace nga n'amanya nti muganda wange gyali yakimanya namunnyonnyola naye muganda we gyali n'abeerayo then n'afunamu obujja butini ne munnyonnyola ne kikkakkanamu ne kitereera nga naye obujja buli nno omuntu asobola okukola obujja ne tusigalawo kanakitegeera ntutambuza obulamu nontantira obujja bwakulaakula ne bukula bukulira ku social media kirabika n'emikwano omuntu gy'aba alina the influence eya social media tuzeeyo akatambi nti before nga tonaba kubateeka mu limelight nsi kubalaba ensonga zaali zitambula bulungi yo social media n'ebigambo okuseketerera okuva pressure egivaako yabatuusizza etya ku kino
n'emikwano gye omuntu afuna mikwano gye nga bamugamba buli kanako sobola kubeera bwetyo ekyasinga okuleeta ekyo waliwo n'omuntu gosanga ye obusungu bwe bungi n'eddalu ng'akola lingi n'akola buli kimu. naye nze neebuuza ebbanga ddene saagala kuba nti no kubeera nga criticizing eddiini tekisoboka okwagala abantu bano bombi ne bafuna omukwano gw'ekyenkanyi attention yo kyenkanyi ne baba nga buli omu awulira nti kale nzijudde. Kati ekyo abantu kye batategeera ekyakozesa eddiini ekyagireesa si kwenkanya kintu kitambule mu straight line kintu kukikuteekako gwe kugezaako kukola kituufu lubeereyo omuntu lwagezaako kukola ekituufu alongoosa. Okategedde? Sinakutegeera. Omuntu lwagezaako kukola ekituufu alongoosa kituufu esobola kubaagala kyenkanyi naye buli lwogezaako kubaagala ekyenkanyi weekanga okoze ebirongoosa. Ffenna twagala ssente naye bwe tuba tukola okugaggawala siga nti ffenna tufuna kyekimu naye ffenna tutabakana tutakabana. Osobola okuba okola awaazi nnyingi ng'oli omulala akola ntono naye nga mwenna mwagala ki mwagala ssente. So eddiini Allah yakikola ng'ekyo abakyala basobola ekigumiikiriza kasabeera ng'akitegedde ye n'amanya nti kyekyo Allah tasobola kukola nsobi kubanga mu bimu ku complaints omukyala ze yawa nti takulaba n'abaana tabalaba nekirabika nti oba omu akuwa eddembe ebiseera ebisinga abaami bava erudda eno bakusaidia mu olw'okuba nti okuyomba kungi naga kangende bwe nfunira emirembe but also n'akoona ku nsonga y'okkola ebigambo nga bwe nkugambye ku social media byali bingi tubaako nga tusoma abambaga nti yali naawe waali edduuka yali mukolera nti ate sirina wenkolera oba siina kyenkola. So ekintu ekyo wali okibalansinze mu ngeri emu okugaba ebibanja nti gw'oli wa lwakusatu oba watuuka ebiyungu ekyo okukola bakinteekako lyaŋŋamba Maulana yaŋŋaana okukola nannyonnyola munnange ne mugamba nti ozadde omwana omanyi omwana oyo mulimu ani gwe obimanyi omwana omuto okumukuza n'avaamu n'atuuka waategeerera nti this is mom, this is dad yeetaaga time nga ki namugamba ti it's okay omwana ono yamaze 2018 aweze emyaka 3 dino jagenda okoleki okole kuba kati okumulekawo ffe emirimu gyaffe ng'oluusi tukola kiro oluusi emisana tubaawo okumulekawo ate omulekera omukozi ate nange ondekera ebikemo ate tugula n'omukozi kati gusooka obeerewo ginayo emyaka 3 ng'omwana asobola okubeera n'omukozi bulungi dino jagenda okole abo wonna buli kimu wali ogabirira ebyewaka byayagala na buli kimu nga obiteekawo buli kimu nze nkiteekawo ewaka I'm one kind of a person asobola okwonoona omuntu nga mmuwa kozi nze Allah yampa omuntu kasita kwagala ng'oli munnange kyoyagala bwe kirinako obusobozi nkireeta nonta ntiriwo bw'ova nga toli nange nga tokyasobola kifuna nobeera ng'okimiisinga buli kimu nga weekiri buli kimu nga weekiri hospital bills wezisasula bulungi nnyo emmere weeri buli kimu mulya ebyawaka kyotasobodde kukola nga tufuna mashini ekikola ebiyungu gabigabanwa bulungi nnyo lwembadde eno ne lwembadde eno lwembadde eno lwembadde eno kubanga obujja bugenda okumerukawo ebiseera ebisinga nti eyali afuna ennaku 3 kakati ate afuna lumu yafuna ennaku 3 afuna meka oba twali ffe mbi ku 3 wiiki erimu ennaku meka musa oba kale wiiki nti eno yange eno oluusi n'otalabikako okumala omwezi nzo nsuubira kukola kino si ensonga just kyatuka butuusi munnange nga ye ayagala kubeera ku musajja omu nga ye national kyayagala kyekyo bwe kityo aweewaavu obuzibu ate osanga alaba ebirungi byendimu byonna alina bifuna ye nga bwomu saidi eri regulating amanyi mmwe bwe mugwa mu mukwano tomanya bigenda mu maaso si muno oli nanvuma oba nampeereza message wantegeera leero kyange nze mulina agenda okole bwe bati bano wabeerawo okusika omuguwa mu bakyala bana babiri bo nga bo tebayomba oba regulating okulaba nti ono takyokoloza munne kiyinza kumuviirako bayomba era bakyokooza naye nze ndi musomesa oluusi era nsomesa n'eddiini naye nzija nenkunnyonnyola nagamba nti olaba enkozesa bigyokoze nti aisobi zikolebwa bantu naye osobola ogitereeza bwoti osobola okulekeraawo okukola ki osobola okulekeraawo okuddamu okukikola byalingawo okwewereza message ezo mpola mpola naye nengezaako kisootinga namugamba kola bwoti tutakola bwoti nekikkakkana naye ng'omuntu omuzikiza kirala ate n'asitula ekirala. Tugende mu mikwano twalaba nti ate omu ku bakyala alina ssengaawe eyali mu mawulire najja n'abeera nti yayinayo kokkalandira emikwano mu mawulire ate ng'omanya amaanyi gaffe nga ffe bannamawulire amaanyi ganamule gatya nti munnamawulire bw'asalawo kutambuza sitoole ku Maulana eyinza okubuna amawanga ddala ensonga eyo yali ntuufu oba social media munnange yalina muganda we nga ali TV station yeeyo nga babeera mupushinga we waba kutawaanya jangu ero tukube story waba kutawaanya jangu tukube story muganda we yennyini era ogwasooka twagenda mu mawulire yagitambuza ennyo
naye in the end wetwayogera naye ate n'alaba ng'oli emukyamu n'agivaamu n'amugaa nti story yo ngivuddemu sikyaddamu kuba story kuba kati ffe byotuleetera information eri false tosobola gamba nti kuba yayogera ogwasooka nti sirabirira baana naye nga mu nnyumba mulimu akasawo k'omuceere n'ak'obuwunga n'akasukaali ne butto nga mwali ayi muntu atalabirira ate kati bino byonna bisobola obeera ewaka afiriji weeri ejjudde. Sometimes you talk things going namawulire nga tonnatuuka ku ground nonda nti lugotuuka ku ground kati yo yakitegeera naga story nzibiddemu era ezaddako teyazibaamu. So eno ey'okubiri ani agikumamu omuliro? Balumu namawulire bamutubani iziti kizza abasooka ku story esooka kwenensi ey'okubiri tebaagiriimu kozi bo baalaba kubanga bambi nalaba nga bayokya Seguya ate ne Seguya ate mu ey'okubiri teyagikola. I wonder because Seguya ayina baagimugamba president w'olugambo but he's very ethical and professional so I kept on wondering naye kiyinza kitya okuba baagimugamba gwawulirako bagamba nti nno basasa eggulire nga lyagundi lya Seguya baagimugamba naga asigiriimu kuba ye ekituufu yali akimanyi. Yes ate musajja nakireka nze nkunnyonnyola nze wetutula bwe kinkunnyonnyola n'obitegeera naye sisobola kuvaayo ate nnyonnyola ensi yonna kozi yonna eyinza obutategeera kyekimu. Akavideo wadogamba akavideo kembadde nga tujja kazanya that was my family nze njagala nnyo family yange. kale tweyongera mu maaso tujja kabazanyira mu maaso awo kavideo aka kavaako byonna but ku experience yo byolabye byotuuseeko abantu batera nnyo okuŋŋamba naye lwaki bawo tomulaga mu mawulire mujjeemu tugire amaanyi gwe ku experience yo nga okozesa kamera eno social media eyinza kwawula etya amaka negasesebula negateeka wali oba okugjayo omwagalwa awo n'omuteeka mu mawulire. Nze Allah yansaasira bwe nategeera social media waliwo n'abaagitegeera nga bwe nagitegeera waliwo n'abaagitegeera buli omu obuki obulala omuntu ono alina social media nze kyemmanyi omuntu agula data we n'amuteekako n'akuwa ebirowoozo bye nga tali mu bulamu bwo gw'obitwala serious oba n'obuzibu kuba omuntu omu abeera ne ku social media oluusi data akozesa wifi kati nze sobola twala kintu kyo ngaokozesa wifi ate nga nze ndi ku ground wennyini kizibu nnyo gwe okumpa amagezi ng'oli ku social media ate nga nze ndi ku ground sisobola twala advice ya social media ate nga nze ndi mu bufumbo bwange naye bannaffe oluusi abakyala betukolagana nabo oluusi yabitwala serious bagamba batu social media bagambye nzaala nnyo bannaayo oli anvumye nti nzaala ng'akamyu abaana babo at the end of that day oli ali ku social media wallahi weza n'okukyanga toli mulaba nako. Nina kintu kyambalamu amaanyi mu katambi kana akasembi omukyala abaana engoye zonna zaali zijjudde ebituli naye nga Maulana toyagala gulira baana ngoye. That was a blackmail nga bwe nkugambye nti omukyala waba asazeewo okukola olukwe tosobola dusimattuka. Alonina sister wange yankwena ngamba yi mama Fayima ate engoye azisaze busazi engoye zibadde empya naye nga kisoboka nenteeka abaana wange mu kamera nga engoye nzisaze baazisala. She was seeking sympathy from people. Yakola bingi kati bwe mwalaba ngoye ze yasala. Nze nina eddwaliro gye bajjanjabira abaana bange era bagenda bugenzi ne babajjanjaba bali insurance naye akwata omwana nga mulwadde n'amutwala ku kkooti alowoozesa abantu nti siba babujjanjabi naye ng'eddwaliro nzikirayo insurance leeta nti bannange nasasula insurance nanga weebiri obuzibu bwe tufuna nga ffe abasajja nze kintu ekyamazima sikigira nnyo nti ogende weewozeeko. Amazima geewozaako gokka ng'abaana bwe bali bwe yagendayo jaji n'amuwa ssente bwe yamuwa ssente ate nadda ku insurance era ne bamujjanjaba. So bintu byonna byonna ng'omuntu abikola. Omukyala ono wamukolera business okusobola okulabirira abaana be? Namukoleko business emmenga awo ng'abaana bakuzeekuzaawo ng'agenda otandika okukola ki okusiiba ewaka kukola ki kukubowa olwo omuwadde ki era wamuwa ssente meka? Million 5. N'akola ebbanga lye yakola n'awummula. Akuga nti kiki lwaki awummudde? Business tekyakola. Atuwummulemuko katono nnyo bwe tukomawo tugenda kuba tweyongerayo n'emboozi ya Maulana bingi ebitera okubeerawo baga tosala gwakawala nga tonawuliza gwakalezi naye tetuze kusala misango tuze okubeera nga tuwuliza emboozi ebino byayogera bantu bangi babiyiseemu naffe twakuzibwa naye ogenda okuwulira emboozi za maama ne byazaayogera naye noono omwami alina contribution gye yakola. Abaami abamu bo beesuuliddeyo gwa naggamba ku baana naye ate n'ensonga ya social media njagala okubuulizaawo nga tukomyewo nti ekintu kino
kyamuleka kitya era awulira atya eri abaana be abasatu abali mu kamera ne maama ng'alumiriza nti tabalabirira. Katuwumulemu katunoonye tukomewo. In the effort to put an end on cyber harassment and bullying, the Amara Girls Initiative has organized the annual international conference on internet harassment and bullying 2024, organized under the theme Cyber Stalking, Gender and Computer Ethics. The conference will take place from the 11th to the 12th of October 2024 in Canada at Residence and Conference Center, Toronto Downtown, 80 Copperage Street, Toronto, ON M5A0J3. Be a part of the chain and get your early bird ticket for only $350 Canadian. International participants will pay $450 Canadian. Exhibitors and vendors $850 Canadian and $200 Canadian for Canada citizens. For more information, visit our website on www.theamaragirls.org or send us an email on info@theamaragirls.org or call +1647 616 1415. Kwata obusungu obubadde wakati wammwe ng'abaagalana ne mubuteeka ku baana abaami ne mukyawa abaana omwana n'akula n'atuukayo nga bamukyawa n'anoonya taata we nga taata wa amulaba nga omulalu. Yes, bino byonna byabaawo naye owulira otya eri abaana? Abaana bange mbaagala nnyo most especially balina n'amannya gange ne Kasozi. Naye ng'ofuna obudde n'obeerako nabo n'ointeractingako nabo? Era bankubira oluusi bamugamba mama waabwe twagala kubira ku dadi abankubira nga mbabuuzaako n'okubalabako naye buli ngendayo balaba bammanyiira kasi abantu abana ekintu kyonna kyonna bo bateeka muteesa emikono babateekamu babajjamu yogati babajjamu ki so abaana bange mbaagala nnyo. Kakati co-parenting soke tutunuulire nti omukyalo namusonyiwa oba waba agenzeko mu session muddingane oba mwasalawo nti abeere gy'abadde mu co-parenting mukuza abaana era bwe muba mugenda bakuza mutyo mwagabana mutya ennaku ez'okuba nabo kitokoddemu obuuza ekyo kale ndowooza mbuuzizza bingi onansonyiwa waliwo kyembuuza ekyo ebyo bibaamu mubaagalana abantu ffenna tukuze ne bazadde nga bakola ebigumu banna embeera nga bweriwo sisobola sikiwa sisuubira singa omukyalo onafuna omwami yamwagala tobalingiriza kyensaba afuna amwagala abeere mu bulamu obweyagaza naye byonna byonna byengamba nabimunnyonnyola amugala osobola okubeera n'obulamu obweyagaza n'ofuna omwami. I'm not the end of the world sinze ntandikirwako ensi sinze nsembayo so saagala twawukane omuntu asiraane sikyagala omuntu ajalooza eva ati omukolimidde ate nga script ya Mungu sinze njirina njagala omuntu ne twawukana n'afuna ebirungi bingi ate kinteekana ku safe side kuba oluusi omuntu ayinza okugamba guwa nnemesa ebirungi kiba kiyamba naye nga ku kyoyiseemu Yesu oli mwami musiraamu osobola okuddamu okufuna omukyalo ogwokubiri oba onaasigala kuoligoyina nze nkyawasa siwummula mbyempisemu it was bad naye kankubuulire olwakuba obudde buti naye sekyesaani kunyumiriza nze nebaza Allah nti embeera eyo yatuukawo okuba nti nategeera nti Mungu anjagala ati affe waffe mu ddiini kasita ofuna ebigezo ebinene bwe bityo Mukama aba akwagala aba akugezesa alabe obugumiikiriza abo bukomawa kiki osobola okukola nga kibi osobola okusonyiwa osobola okwetereza obulamu ne butambula bwe kibeera ate kigezo ng'ekyo kyaliwo ffe we tusomesa eddiini kyaliwo ku bannabbi baffe nabbi Yusufu naye bamusibako mu mbeera yemu nga gye bankwatamu nga yamukyala embeera yamuteekako embeera yali abeera mu lubiri lwa kabaka omukyala n'amuteekako embeera n'amusedusinga n'amugala sijja kukola kyoyagala. Kati ye maama w'abaana abasatu bw'abanga akyakwagala because let me tell you one thing musabira okwagala okwo kufe wuliriza Maulana waliwo ensonga abazadde baffe ze baakuliramu n'asiba omutima n'agamba ku lw'abaana nja kuba n'omusajja ono ku lw'abaana kambeere n'omukyalo ono kubanga kiri very important abaana abo okubalaba nga muli mwembi kyandibadde kisoboka naye si ku muntu ali evil waliwo omuntu wabeera evil ng'akoze ebibi bingi olina obusungu bungi nze si busungu naye kuwona kizibu omukyalo ono kiki because bwentunuulira byonna ebiriwo nze ni mukyala I would do anything ne support okulwanirira amaka gange omwami wange kati ngera bw'olidde nti alina emikwano egimuyamba bambi ayinza okuba nga takikola mu bubi ng'akikola kulwanirira amaka ge naye biki by'ogamba nti ivo agenda mu ddogo Tomushyiramu waliwo stage weetuuka nga mukiso kyamusobola kasita atandika ebyo kasita atandika eddogo n'okwenda aba tokyamusobola ebisigadde byonna oba obigumiikiriza naye kasita mutuukaawo
Allah akusaasira busaasizi eyo tetugenda kugendayo olw'abaana kuba bajja kulaba labe bajja kulaba labe akatambi kana ate. Let's move forward. Parenting bokwa okusobola okufuna omukwano gwo n'ogwa maama waabwe makkiriziganya nti mu holiday we babeera nga basoma bajja eno oboona nze sikinaako buzibu niwalo ne bampayiza bisindi sigamba ko nti nzija abaana ku maama waabwe era nze ndiyoko omutima gubeera fine nga nkimanyi bali ne maama waabwe naye yetayagala mbeere nabo. Wali oba musabyeko n'abakuma? Several occasions naye tubanga tulina ebikolebwa ffe takkiriza so netuukaawo nentuuka n'ekiseera ne mugaa essomero kuba ekyasinga otugira ennyo kooti nze nina amasomero gange obusiraamu nasoma n'abawali bangi nina essomero kiini islamic liri awo Nsanje nina essomero Twawiru seka Twawiru abo nabona ba obi bange obo ngano byane ba obi bo nga mukola ki nga bo walimu agaleta abaana bakole ki basome ne mugamba abaana abatwale basome eddiini boom ashikuwa abaana nga abaana basome ino some eddiini nalaba Mama Fina era atera nnyo okutulaba wano ku programu nga abatuuzizza era nayogerako ne Jemuli nenda abakatambya kali kava wasezaalawo asimu mativu n'engeri gye wamuyisaamu era still ku nsonga ezo ez'omusezaalanga namuyisaamu ate ne kiba tategeera yo no taata we muto si taata we yakola ebintu ebimu tetubaayo kubyogera oyo taata we muto yali ayogera mu byafu bisitaani omukyalo oyo nange Mama Fina we yatuula mu nsonga ezo oyina abakwano b'abayisiraamu ab'amaanyi abalala tewaliyo ngeri gye muyinza kulungamya kale nti yes nowabanga waliwo okwawukana obeere nga abaana basobola okwaccessinga munnange oyo jasite okutugenda Mama Fina ndoza yali ayagala ssente kubanze bankubira bukubizi ng'olede gye bali ndoza yali ayagala ssente kwe kugenda eyo ne bankubira bakola bye baakola awo era ndowooza nze ndaba ku gundi musanyufu ku vidiyo ezo zaali Mama Fina. Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business. Work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business. Naliwo obubeezi nga omanya nti nakatemba ifit na situation ntubeerawo nebigwa bamuwa akasente ke n'agenda. Temwa tegeeragana nti obodde waka mubeereko engeri gye mumendinga? Si nnyo. Jasi omukyala yakola byonna ye kye yasinga okukola nga kyayagala kyonna ssente. Obulamu bwe ssente era bw'omumma ssente asobola n'okubulookinga ng'oli munne. Abaana bo nga bakuliridde oyagala embeera eno bakutegeere batya? Kuba baligiraba vidiyo eno baliraba byonna ebibadde bitambula ku mutimbagano, God forbid babirabe mu mbeera nga si yakubajereegereza. Era nkisaba nnyo baleme kubajereegereza kuba nkimanyi nze mbiyiseemu nasomera mu masomero ag'amaanyi naye okujeregala bullying ekintu okubeerako ekyo nga lubeerera bakikuteekako kikutawaanya kirina n'okulemesa okusoma oyinza n'okwetaba n'ogali lwaki bandeeta mu kifo kinene naye nsaba Allah abaana abo bakitegeere bajja genda bannyonnyola nyagezaako nnyo bannyonnyola embeera y'ensi bwetyo bwetambula nga nange abantu abo bazze bamikono gyabwe bazze bankubira abami ba parliament bazze bannyonnyola nategedde ti bami ba parliament nabo bali babugulana n'ebizibu byabwe abe minisita yankubira ngamba nange kyendiko muganda wange omukazi yagenda n'abaana bange kyokka ntiisatiisa okujja mawulire ne mugamba kambakiikirire bannaaye fe abatatya nnyo biduduma kambakiikirire so naye etteeka bajja lyamendingamu okuba nti abakazi oluusi babawuliriza nnyo omuntu alowooza nti omusajja omusajja mubi naye nze mbuuza gwogamba nti omusajja mubi nze nzize nekukwana gwetondiiko nenkupangisiriza n'ennyumba oba oliawo nenkuzimbira n'okuzimbira nenkwetera emmere buli kanaku nenkujjanjaba n'okujjanjaba emyaka egiwera omuntu asobola kukulabirira myaka 5 n'ogamba nti emyezi 2 gyatabaddeewo ate mubi nnyo buba butasiima. The human mind wobanga obadde nange naddala fe abakyala engeri gye tutegeera ebintu oba wange
mbasagala kugabana bujja netwogerezeganya no kubanga omulala mpozi nga mu ntandiko ngambye nti Anatalia nkwagala naye nze ndi musajja musiraamu yakuwasayo bannabalala basatu nakyogera ndayira Allah wange awo nze nga nataddemu ddaka kokola toneka atuddukolagawa era nebaza abanganya olwekyo mbawe tuba twogerezeganya ne gaana enze oyagala mmeka nalinako akakyala edda eza abakyala babiri bammala oba abasatu nalinako akakyala edda akagala nanga ogenda wasa abakyala bameka mukusaaga nengira bweti neyesala kadduka emisinde teyadduka naye neyesala mukwano gukendera ne mulango obujja bumukutte ne muganda nesigala nga tuli bamukwano twaliko wano n'omukyala kansala naga nti ezimu ku mpagi z'obufumbo kwogera mu ntandikwa nze nkugambira mu ntandikwa nti nze nsagala kutuuka n'ogamba nti gundi yakyuka meketa amannyo nja kuwasa abakyala bwe bati nwange ne mugandi wabujja mangu nali nakamuwasandoza myezi 8 nempasa omulala nsagala muntu agambe mbu nakyuka ogambye otya nali nakamuwasa myezi 8 onoonya ki Maulana tewali kipya kyengenda olwo yabawasa mu wiiki emu natta muntu olwo yawasa omusanvu tubadde tukyali ku nsonga y'abaana nti bubaka ki bwoyinza obbalekera why I believe nti byonna byonna byetukola abaana baffe bagenda kubiraba gye bujja abaana tugenda bafaako bambi tugeze okulanga emitima gyabwe gidda bategeere ensi ate ng'abazadde abalungi bannyonnyola abaana nga juice alabye omwana gwe baali basuula mu ttoyi bambi bamufaako kyemmanyi in Africa we are welcoming people era tusobola okuzza emitima tusobola okunyonnyola abantu wana mu Africa basobola okukubudaabuda n'obeera nga atalabangana ku nnaku abantu ne bakwagala nze nali mu kkomera nalaba abantu bannaye nga banjagala nze sirabako omuntu gwe baagala bituufu nga nze ne bakwagala abamu olaba bakaaba so in Africa abantu bazza emitima gy'abantu bazza ŋŋanda so abaana bange bajja bazza ŋŋanda ne mama gwe bali naye ayinamu element eyo okuzza ŋŋanda ajja babudaabuda atuuke ekiseera abannyonnyole ajja bagamba munaye mulaba laavu gye yali entuusizza mwe tebatuusangawo muwala mutajja kufuna omusajja omuwala muto kyensaba afuna omusajja naye amutawanyeemu akitegeere mwamutawanyeemu osanga temwali compatible nga jafuna obubirizi adagaito tubabeera compatible bantu gye bali naye Maulana njagadde okozesa omukisa guno okwogerako eri abavubuka ab'enjawulo naddala abali mu relationship abali mu kuyita mu byobadde oyitamu nyamba tobagamba kuwasa bakyala balala naye batambulize mu mbeera eyo ey'okwogerako nabo abavubuka abali eyo totya danger don't fear danger fuba okulaba ng'okola ekintu ekituufu ng'ogezaako nze okugezaako okukola ekituufu ndowooza kyekintuusiza mu bizibu bino okugezaako okukola ekituufu nze saagala nnyo kwenda kyova olaba omuntu akiyita kuwasaawasa okitegeera nze kasa tegeregana nga ndaba asobola okubeera naawe nga batuwoowa nga tubeera makubo amatuufu mungu gamanyi bakyala bo bombi bawoowe other than okubeera nga tukukuta ate nina saidi kiiki ate biki bibi si birungi okubeera nga olina omuntu nga bazadde be tebamanyi si birungi kati omuwaafa so okugezaako okulongoosa kikutuusa mu buzibu ate fe bakola eddiini ekyo kimanya buli ogezaako okukola eddiini oba olina okufuna obuzibu mu society buli muntu akola nga ali primitive buli muntu akola nga ali backward kati nze nkola ekyokulabirako nze abantu banenya okuba n'abakyala ababiri naye wali omuntu ng'alina bagirlfriend bana wallahi waliwo n'alina abataano naye teri amwogerako teri asobola gwolina mikwano gyo b'omanyi baweerwa abataano ng'alina omukazi we waka naye ng'alina basaidi chiki nga bameka naye nga bali okke naawe oli okke nakyo era osiiba omugamba Isaac girlfriend we ono saidi chiki naye fe omuntu n'ogamba nti ono omukazi wange noono omukazi wange banaye tafaayo kufiringiza mukazi simanyi nakumanya tebasobola kubeera mu nyumba yemu tasobola kwenkanyankanya ane yenkanyankanya gundi basaidi ki kakati koti yasala etya owaayo emitwalo milioni 10 buli mwaka kikoti yasala kyenali nabagamba kozi twagendewo omulamuzi ne bagaya njabba wa sente omutima bwe gutyo gwa wiiki gw'abaana abo n'abaana bagenda somera nga gwasasula nga nzasasula that was the first court naye olwoko omukyala yali ayagala kunsiba kozi yaŋŋamba bw'otaddamu kunjagala ogenda fiirwa erinnya akyakwagala bannaye and I am telling you teriyo mukazi ayinza kola ebyo byonna nga takwagala fe tulina spirit etya egamba nti lwanirira amakaago we were made like that amaka gafa omuntu obeera n'omanya nti amaka gafa obulamu ne butambula I'm not the end of the world kino kyonna byonna ebyabaddewo byaffectinze bitya career yo tewali emirimu abakyala tebakuvuma ku stage comments ku gundi aba social media bebajeregereza social media buli omu waddemba okuteeka ku comment gyayagala oba awemula oba akola ki emirimu gikyajja nina emirimu mingi tulaze ne manager olaba atamba ku kido era tuba tulina okukola emirimu mingi
so nina emirimu mingi it didn't affect me ate ekyewuunyisa kyenyinza okwogera kyanyongera n'amaanyi abantu abamu waliwo bapromota abamu bakwatibwa ekisaala kati ate engeri gye bakwatamu kati abantu baagala nakundabako balabe ku musibe balabe ku musibe bambye abantu bampadde ssente bali ku stage tola kati ntambula n'akasawo kaneeno sikyalina nawe nzisa gwe oli badde okandaba nako so omuntu oluusi ogenda n'okola ekintu ng'olowooza kibi kumbe ku muntu ate kirungi naye spiritual abantu bategeera amazima asobodde okuntuukirira munnyonnyola nze nina akantu kenkugamba ninayo ensonga 5 zemubuuza ogamba nti kati bampalula ate siwerera baana goza story lwaki yali ku media stream emu nga yegikuba nekuba esooka nekuba eyokubiri ninga ali mu episode nasooka ku episode lwa 6 lwa 5 lwa 6 lwa Sunday ninga ni BBS tegalaga n'endala so nga tulinga abazanya filimu omuntu abeera akulukidde lukwe lwakukusuula ne Allah n'akuteerayo ejjigi ffe musiraamu tugamba omuntu bwaba talina kyeyakuwa nnyo tasobola kujjako so tekya affectinga career yange I'm still funny I'm still an actor family okyagikomyawo mu mawulire bw'onaafuna omugole oli wamu kweka bukwesi ku kino ekyagenze mu maaso olwa social media kugikomyawo ojja baleeta era abakazi bange batera okumpositinga nesibalinaako buzibu abakazi bange naye bannaye batera okumpositinga era mbakkiriza era okusanga eyo nekwana oli waddembe okumpositinga nawe kale katu bajjukize nti aba Aerotech Tours and Travel Limited abasangibwa ku Damanico Plaza ku Kampala Road okulinaana King Fahad Plaza basangibwa ku room number A08 era nga bano bebakyasinze bakugu mu kukola ku visa ezigenda ebweru Japan abaagala okugenda Canada abaagala okugenda US UK byonna babikolako era gwe oyagala genda kusoma oba oyagala genda kukola oyagala work permit byonna babikolako visa eza buli kika bajja zikolako tebakoma okwo basobola n'okusaliza ticket already ng'olina visa yo badde oyagala kutambula ogenda wano Nairobi ogenda mu oyagala kubeera nga ebintu babikwanguyizamu oba ogenda South Africa bajja kubeera nga bakuyambako mu ticketing osobola okubeera nga ate tokalubirizibwa basange ku noti 7 noti 4 85 1037 oba 0744 91 83 80 basobola okubeera nga bakwanguyiza balungi nnyo ate era nga bakugu mu kye bakola tebajja kudisappointinga Maulana bwe tutambudde olunaku olwaleero kale bingi byayogedde tetumuleese kuba nti tuteeka abakyala wansi oba okusekereketerera wabula tumuleese okubeera nga tuwulira his side of the story bw'ogiwulira si ye mutuufu ennyo ate era nga si ye mukyamu ennyo buli muntu alina endowooza ye era waddembe okukola ebyo byayagala naye ng'okusingira ddala abantu mwenna bali mu mbeera gy'atambuliddemu tulowooze nnyo ku baana omukyala nga tunateeka abaana mu kamera lowooza ku future zaabwe enkyajja agenda yeesimbewo nga MP bamuleetera akatambi ako kamukube mu reesi ate adde ebbali ate nammwe abaami ng'onaafuna omukyala ng'omukwana mu nso nga mutandiikiriza mugaye nti nze Maulana nze mpusuubiriza okuba n'abakyala 4 oba 3 kati jangu tukkirize oba tugaane oba bakugaana erumu kati ate naawe toga nti ojja kumukyusa nze mwagala kirabika bulungi nja kukikyusa ogenda kwolekera ebizibu ebingi ennyo byotagenda kusobola kubanga toli Katonda yingira mu kintu kyotegeera ate era bw'olaba nga kikulemeredde funa engeri gy'ogenda okubeera nti okyewalama mpolampola bangi gye bali balabirira abaana baabwe nga tebagenze na mu social media abantu nga alina mudaala gwa mpuuta walabiririra abaana n'abasomesa paka Makerere ne batikkirwa Maulana najja ku graduation omwana n'amuboola kale kubuliza akasemba nga bw'owulira nga naawe omukyala muli bw'owulira bannaye responsibility kinyuma ate okyatuka kufa abasajja Allah bwe yakiteekamu ffe okwata kyakulabirako okwata obukadde 2 n'obujjanjabamu omwana sente ezo zitakuluma okwata emiliyoni nga 3 omukyala n'azaala n'oziwaayo naye nga tezikuluma okitegeera responsibility eno olina engeri gy'owulira mu mutima ng'okoze eki ng'oli satisfied kuba Allah kye kyakutondesa era nsaba buli musajja yenna era gwe bagamba ntalabirira baana boogereko naye osanga aliwo ensonga sente zisobola okwekwatamu nga nawe waawo waliwo abasobola okugaana naga nti zisijja nze nzaala kusuula busuuzi gye bali bwe bati eyo Maulana akabuuzo kange akasembayo gy'oli ozadde abaana abawala omwana wo tofaayo okufumbirwa omusajja alina abakyala 4 ate munyonzo omwana wange singa omusajja ajja nga alina omukyala nono najja nga talina mukyala nyinza okwanguyibwa omukyala omwana wange omuwona alina omukyala kuba agenda muyisa bulungi nnyo okusinga ono ali singo anti generation yaffe ogiraba twandyogedde bingi naye lwakuba program tubakadde generation yaffe omuntu wakubeerako bw'omu awaliwo obuzibu tukimanyi n'omulimu kasi ogubeerako nga gwoli bw'omu ojja kuloga weesibire ku mulimu ojja kukola ki naye buli obeera nga olaba
there is diversity nga muli babiri omanya nti ensi bwetyo bwetambula ate ekyokuzaako abakyala kiyamba mmwe tekisinga kuyamba ffe kityanze nkwesobolera obuddeko mbwagala nze nina amaanyi mangi kati gogamba copying up osobola osanga Premier League ne Champions League ne UEFA